nkwaniriza nnyo nnyini ddala mu puroguraamu y'omulundi guno eya Kabbinkano Extra. Era ke Kabbinkano akasoose ke tukoledde wano mu studio nga tumaliriza ebyokulonda nga tuyingira mu kisanja ekirala okuteekateeka ekisanja ekirala. Ababaka ba Parliament ababaddeko bakyaliko paka mwezi gwa kutaano. Nja kutegeeza ennaku z'omwezi nzijuvu bwe banaalayirira, naye kati nga nabo bali mu maka gaabwe bawumudde, abamu abalala banoonya akalulu battaanya akalulu kaabwe. Nze Charles Serugamatovu ndi munnakyalo w'Emityana. Abewaffe mbakulisa nnyo okuyita obulungi mu kalulu mwebale kayitamu. Kabaddemu ebizibu wano ne wali, naye tujagala tubitereeza tubitambuliremu. Abagenyi bange abasinga obungi amaze okutuuka, n'oweewala ntegeezezza nti ali mu kkuba agenda kujja. Omukulu Eliasa Mukiibi Sserunjogi w'Ebutambala agenda twegattako, naye muganda wange Richard Lumu okuva Emityana South yali constituency yaffe yatugatta ffenna ab'Emityana Town n'ab'ekyalo. Kati nyina wano aninaanye andi wano ku lusegere lwange ye mukulu Moses Kintu. Moses Kintu ono mwogezi mu ofiisi ya National Chairman eyitibwa ey'Ekyambogo. Hajjati Namyalo wasinziira okutambuliza emirimu. Bano balina omulimu munene nnyo nnyini ddala gwa kukuuma n'okukola ki? Mwakanoonya ne tukakuuma, mukakuuma era ne tufaayo okulaba nga bakalangirira mu mazima n'obwenkanya. Nkwaniza mu puroguramu babuuzeeko abantu baffe. Ssebo, twala omukisa guno okulamusa ku batulaba, era ntwala omukisa gwe gumu okubatuusaako okulamusa okuva eri Nankulu wa Office of the National Chairman omukyala Hajjati Hadija Namyalo Uzei. Obubaka bwasinze okuntikka leero kubeebaza nti mwebale nnyo okulonda abazzukulu, kubanga bwe tutunulira Uganda eno ne demographics w'okulonda abavubuka bangi nnyo abazzukulu. Naye abazzukulu mwenna abali mu NRM, abazzukulu abali mu National Unity Platform, abazzukulu abali mu PFF, abazzukulu abali mu bibiina ebyenjawulo, nammwe abatali mu byabufuzi abali mu byobusuubuzi, mwebale kulonda His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. Amaanyi ge mwataddemu okumulaba nga mumuwa obululu obuli over 7 million, ate nga turn-up mwatu yabadde ntono. Obuuma obwo bwatutawaanyiza nnyo mu kusooka, era abantu baffe bangi bavudde ku layini ne baddayo ewaka. Okuba mobilizing okuddamu okulonda kyabadde kizibu, era tusuubira nti singa tetwafunye kutaataaganyizibwa okwo twabadde tuhitinga the 13 million votes ze twali targetinze. Naye regardless, njagala okubeebaza, mwebala okuyimirira ne Africa. Ekifaananyi kye mwazzeemu kuba message ze twabadde tufuna okuva mu East Africa yonna, okuva mu Africa yonna, ng'abagamba bannayuganda mwebale, temumanyi kye mwatukoledde. So ekyo kye mwakoze, temwakoze mulimu gwammwe mwekka nga bannayuganda, naye mwakoze omulimu gwa African Number. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nkwaniriza mu puroguramu olwaleero, era njagala tudde mutwanirize omugole waffe, omu ku babaka abagole baffe ababukedde. Gwe mbeera mu puroguramu eno mukoddomu wange George Musi kukulise n'akalulu kawangudde ak'ekira. Naye tulina okwetonda kuba nakyogera mu puroguramu eno nenkubuuza muganda, nenkubuuza ebibuuzo bingi. Ndikolenga nti naye mukuddemu wange Musi teweesaddaase okulumba omukulu agundidde bw'atyo, atuuse okumalako ebirimba bye, atuuse okumaliriza obukulembeze bwe, n'omupa ebyokulabirako bingi ate kino nenzikiriza nenkwaniriza mu puroguramu. Amina Sebo, Sebo Mufone yanze okubeera wano nzikiriza mbuze kuba tulaba era batuwuliriza. Twebaza Mukama Katonda atukuumye nga tuli balamu, ate n'abakulu bano muganda wange Moses ne Honorable Lumu n'esiimye okubalaba. Njagala mu ngeri enjawulo okulamusa ku bannakira bonna ab'e Namugongo, ab'ekira n'ab'ebweyogerere, n'okubeebaza okubululu bwe tuyiseemu bwe twakayitamu obw'emirundi ebiri. Waliwo obuwanguzi obwatunyakuddwako jjo ewakisa okutali center bw'abakansalazi abamu obwenkunala maybe tunabyogerako mu program, naye nga twebaza okulonda ba candidates
ba NUP ku mitendera gyonna egy'enjawulo kuba ffe ssebo mukira akalulu ka president twalonda Manvuuli Women MP twalonda Manvuuli ne MP kyekimu era bwe kitwalonze ku local government ate ne tubeebaza bonna abatuwadde obuwagizi obwo ate mpozi era nzikiriza njozeyozeni munnakabbinkano Ssaalongo Ronald Balimwezo era eyalangiriddwa omanyi mukosebo kati tuwangula aye ne tusaba tulangirirwe bwe buzibu bwe tubadde nabo owulidde wano Moses nga agamba era ku milioni 13 kakati okuwangula tekimala bwe tumala okuwangula ate ne tugamba yawangudde naye analangirirwa so njala okumuyozaayoza kuba yawangula akalululi naye nti okulangirirwa ekyo kyogambye waliwo n'omukulu yali wano kabbinkano ssebo nayogera ku mpewo n'awaayo omukono gwe n'agamba simanyi yagamba ataddewo omukono gwange ssebo naye nze sijja kwagala mukono gwe omwami Gashumba yonna gy'oli omukono gwe gusigaze sigwagala gusigaze yonna gy'oli sigwagala era nsaba Mukama agukuumi nga kweguli naffe twogera okukulisa mukulu Balimwezo ate wayogedde bulungi ka speech kawakoze nga kyo gyowangula akalulu kobwa chairman obwa Lord Mayor bwa Kampala wakoze speech ennungi eraga nti n'abaddewo akoze emyaka 15 tegifiidde bwereere era byakoze ogenda biyigirako era ojja byongerezaako era takugalira woofiisi agireke nga nzigule osobole omwebuuzaako obulungi kigambo kyewakoze mukulu Balimwezo wakoze kirungi ddala twanirize muganda waffe Richard Lumu omubaka wa Mityana South mu lukiiko olukulu lw'eggwanga asigazaayo emyezi 5 naye naye mwebaliza Katonda omukuuma ng'ekyenkiyanyirira bwe kityo n'ava mu kalulu ketubaddemu ng'akyali bw'atyo ate nga teyawangudde kalulu ako n'ekyokubiri kyemwebaza okulabika mu bantu b'okiikirira ne ku mukutu gwa televisioni guno okufuna omuntu eyawanguddwa akalulu wadde akyali mu paalamenti n'omufuna mukadde kano era producer wange Kizito abadde antegeeza nti mukulu Lumu agenda kujja ne mugamba Lumu agenda kujja nenkakasa nti ojja kujja kuba mukumanyi kyogamba kyoyimirirako nkwaniriza mu program era nkusaba buuze ku bantu baffe abatulaba mbaaniriza nnyo byonna baba byayogedde mubiwulidde nze njagala kuyozaayoza abawangudde mu butuufu benja okweyozaayoza bokka ewaffe omanyiyo n'ebyabaddeyo mumanyi obimanyi sirabanga kalulu nga kabadde Mityana South mukasobedde nga nzaalibwa mbadde mbululu okuva ku bwa Abumayanja bonna mbaddewo naye kano akabaddeyo kyovudde olaba nti nze mumutima gwange mmanyi nawangudde sirabangako kulonda nga tulondera mu bokisi ezitaliiko bisaanikira sikulabangako ne basibako ekiveera ekya green nga akikola wa electoral commission byayatise bwatisi babinonye ne bagenda nabyo era sirabangako kulonda ng'obululu omuntu atambula nabwo mu kkubo era nga bw'atuuka wayagala n'atiikinga n'ateekamu bw'ataba bokisi ziri awo nagenda enamunga eyo gy'omanyi manyiyo nga bampadde amawulire nti kati bali mu kujjuza DRF mu 9 owa poliisi n'ambuuza obadde olina kyoyagala okukolawo ekibuuzo kyali kizito ekyo neŋŋamba kati kyenjagala okukolawo nkikola ono nkikola agenda kulangirira bululu nkikola ani mba nkyali awo omulala nankubira essimu naŋŋamba neegayiridde nnyo nzireyo eka nga tuli mu kulonda kasita ebyo byabaawo nga electoral commission terina kyekolawo nemmanya nti abaana b'ennaku zino bagakaweddemu nemanya kati kuno tekubadde kulonda. It was a different exercise other than kulonda. Era nze omutima gwange sinenya nnyo balonzi nabo byabayitirirako. Bwe nalaba nga biometric machine bagayita ejja kukola, manya nti kati
olugendo olututwala lukoze eki lulabise kuba nze ndooza nti yeyoka yalina okutereeza so mwate temuyinza kumpita nga lwaki sijja abantu balina mentality enkyamu ate nga nkyamu nnyo nti omuntu bw'abeera omubaka wa palamenti emyaka 5 bw'atayitamu ndowooza nga yeteekamu omuguwangaafu era nze ku Mande nakola nagenda bulungi mu ofiisi yange nenkola ofiisi yange weeri wali ku Lubaga Road ono agimanyi munnamateeka I was working nagenda nenkola emirimu gyange nemala nenzirayo eka ku lwokubiri nengenda mu palamenti kubanga nkyali mubaka nenkola ejja palamenti era nja gikola bulungi nnyo paka ekisanjalo ekinakolaki obulamu butambule tetugenda kubeera awo kubanga ensi ekomye ensi tekoma kyenjagala nga mbuuzaako kusembayo ekintu kyenali mpulidde mu nsi nga kizitoyeeko nnyo kwali kuziika maama wange nawulira nga ensi enzitoyeeko naye namuziika netukomawo ensi nekolaki negenda mu maaso so abalonzi mbeebaza bonna bayise mu bizibu ebyenjawulo abawadde Musisi obululu abawadde Yoweri Museveni obululu bonna mbeebaza kuba balonzi naye okulonda kwa Uganda kusaana okutereezebwa okutatereezebwe kuba ebizibu bya Uganda byonna bize biva kulonda byonna bwe tutaatereeze kulonda abantu bajja kutendewererwa okutendewererwa twalifunayo ekizibu kubanga abamu basanyufu twawangudde naye ne bw'oba owangudde olugendo lwakuwanguza lufaanana lutya nalwo olina odwebuuza oyinza okuwangula naye nga bali bazitoye n'olwekyo abatuuze nammwe abatuyise nze mbeebaza era munampita nze sirina tabbu yonna mikwano gyaffe nga oyagala kwetaba mu programu eno era nkyabasaba nga bwena basabanga luli kumpeereza message kuwandiika message ejja mu programu ku byoba owulidde ne ku mulamwa gwe tuba tuliko tuli mu bibadde mu bululu byetwogerako kati message bw'ogiwandiika mu bufunze nga bwekisobola ogiwandiika mu bufunze n'ogiweereza ku simu yange ey'omungalo simu yange ya lwatu 0772 15 75 ne 0702 15 55 n'oweereza message nensobola okusoma message gy'oba ompeereza ne bw'ogiweereza netegerekeka okola yaffe ya bulijjo oba okikoze bulungi waziba ntono nyangu okusoma naye ne whatsapp naye tusobola ogifuna nembogera ku mikutu gya Bukedde gyonna Bukedde TV ejja kabbinkano n'owandiikako message era message njakusobola ogifuna era nsobola ogisoma ogituusa naye nga kyenkubiriza kiri kimu giwandiike nga okimanyi nti bwengifuna bwengisoma butereevu ate erina okubaamu obukkakkamu n'obuntu bulamu obwa Uganda obwaffe abaogera olulimi abampuliriza naye bamu obukkakkamu bumala nga tasobola kuwalampa munno namuyuzayuza mu ngeri etasaanidde tulandisa ebyobufuzi bino ebibaddewo mukulu Richard Lumu wendako okonyeeko awo naye nenjagala tulowoozeeko tolowooza nti munnabyabufuzi byakola byasalawo okukola ekibiina kyanaawagira ebigambo byabayogedde bikwata nnyo ku biva mu kalulu akabakaddako ak'obukulembeze wadde ebyobuzibu biriwo byobubbi mbirabye byogedde era ojja kwongera obyongerako n'abalala bajja naye ebikwatako gwe as a person lumu gwe nalaba nga tuba tugenda kwesimawo naawe nalengera kwesimawo naawe ng'oli mu Democratic Party ne batuwa constituency endala n'ofula constituency endala n'ogigendamu n'owangula ng'oli wa Democratic Party n'otuuka mu makkati Democratic Party nekufuukira ebizibu n'ogenda mu maaso n'ojja mu kalulu nga tuli wa Democratic Party ng'oli wa independent tolaba waabo abakulembeze mpakya kulabirako abasobola okulabira ku mukulembeze byasazeewo ne batuuka ne bamumma obulungu obudde butuuse bwe tukirabaawo kisoboka naye ate tekisoboka kubanga muliraano wa Mityana district ebeera Kiboga waliyo omukyala bamuyita Kaaya Rosemary
Christine Nakimwero mubaka mulungi nnyo. She's one of the best. We yajja wa Nuupu era yabadde wa Nuupu. Kati ekyamuumiza akalulu ye kiki? Kakati ebyo kyogera nti kisoboka ate tekikola tekisoboka. Abantu bano bwe tuba tugenda okukola decisions naddala ng'okola political decisions oba ne ttiimu yo gyonna okuyita. Abantu ba Nuupu mu Mityana district babadde balina bakansala 26 26. Njagadde nnyo kozesa Mityana kubanga ogimanyi. Kati balinawo 7. balina 26 kati balinawo 7. Kakati tebavudde mu kibiina naye ate abantu tebabalonze. Kakati baabo bazizizza musango ki? N'olwekyo ebintu ebimu abantu nga balonda baba n'ensonga ndala. Kyensinza okulaba mu byobufuzi bino ensonga ezirondesa abantu nezitabalondesa size twogerako wano. Mu byobufuzi mulimu engege sirabanga mu house awo tolabanga muganda wange gyagenda